Kyatugwiridde mulangira w'ekereziya papa yayiseemu omusajja abadde ne history w'amaanyi nnyo abadde ne history we yali musajja ddala yasuulawo ebitiibwa nasomako ku history waliwo omukulembeze yali mukulembeze w'eggwanga lya Uruguay bamuyitanga Jose Pepe Mujica Jose Pepe Mujica yatambulanga moroka milioni 2 yabeeranga mu kayumba nga tekategere kalinga kayonipoti nagamba nze omu bwenti ekingendesa mu budget y'eggwanga nensaba ebbiliyoni 5 for State House naye ne papa abadde atambula mu bulamu bwe buto yagaana ebintu by'ebbeeyi yagaana ezo emmoroka ate oba yagaana oziikibwa mu basirika yagaana nnyo oziikibwa mu basirika bati bagenda mukolera gundi ndowooza agenda kubeera wabweru ate era ne service yagenda beera wabweru wa St. Peter's Basilica. So naye byonna bikulaga nti obulamu bwaffe tulina okuba abeetowaze ennyo buli lwobeera omwetowaze bingi olina byowona bingi obiwona bingi owona bingi owona abalabe owona okujajingibwa owona bingi nebyoyogerwako biba byanjawulo so obukakamu kintu kyamagezi nnyo naye kitalo nnyo eri community ya church y'abakatholiki the Holy Catholic Church twagala okubasaasira naddala ba Uganda kuba abeewala tetwagala nnyo kumanya naffe tulina abafa aba Uganda tulina mikwano gya mingi nnyo tubasabira muyite mu kiseera kino era tusaba nti Katonda abawaate papa omulala anaba ne direction nnungi ya church kubanga papa taba papa kyokka naye papa okulondebwa kwa papa yenna gwe babalonze ne direction ya church muba mulonze direction ya church bwe mulonda papa nga atunudde walala era ebintu bitambula bitya abitunuzeeyo era papa waffe ono yakagenda omukama muwumuza ekiwumulo ekyemirembe yagaana ebisiyaga yabigaana basooka ne bateekawo embeera biki naye yabigaana n'agamba nti kubanga basooka ne bagamba mbu yagambye ebisiyaga biryoke abantu abo baweebwa omukisa nabo biki naye kyeyali n'amala n'ajja n'atereeza n'agamba ye kyeyali ategeeza buli muntu alina okuba naki okuweebwa omukisa naye ekyobagatta out so ekyo kyali kirungi nnyo nti kyatuwa direction kubanga abantu confusion yali ekoze eki yali etandise amanyi omukulembeze bwato bwakkiriza obuzibu babuzze so byebyo taniwayo emyaka 12 gyamazeeko mubaddemu ebyokuyiga eri amawanga kozi tumulabyeko agenda mu nsi z'abawarabu ewaledde entalo abadde mwetowaze nnyo jjo yajja egundi ewa South Sudan na Chrising engato ya Mayanity nanywegera engato ekimu ku bintu bibadde ebiraga humility obukakamu obwetowaze obw'ekika ekyawaggulu so byonna biri political in nature but birina ekifaananyi gyebikolaki kyebikulaga nti eggwanga oba amawanga gaffe galina okutuuka ku level enzikakkamu bakkakkane ebibalwanya temuba ebirwanya abantu baffe temuba byantu byakunsi temuba kati bw'otunula olutalo oluli egundi oluli ekongo ebiri ekongo ebiri esudan actually kituufu kubanga tuolaba nti Salva Kiir ne munno oyo Machar babiri bwe bati ne babavudde wese sigalegera maaso exactly naye nalaba nga batta abantu boononera abantu enkulaakulana ekoleddwa nalaba ekibuga Tripoli eri ewa Gaddafi nakati tekijja kutereera kati essaawa eno America lwevaayo ng'eyita mu Trump ng'etugamba mbu bamuttira bwereere ne gundi ne Saddam Hussein gundi gwe yatta gundi gwe yatta Saddam Hussein yali ku muliraano gwa Obama Saddam Hussein
Bush Saddam Hussein gundi yamuta Bush gundi so kyengezako okulaga nti bamutta ku Yidi bamukola ekintu kinene nnyo kyegedde ne bamutta ku lunaku lwa Yidi and it was that bad naye essaawa eno Trump agamba nti bannange ekintu kino kyetwakola kyali kibi nnyo kubanga luli Saddam Hussein abagundi yabattanga bani terrorists olwaleero gundi ensi ye ya gundi ya Afghanistan eringanga kati ye Harvard yagise Harvard ye university yabaki yaba tujju mu trainingira za training ground ekintu ekiri very absurd ekintu ekyobulabe nnyo so byonna bwogenda okubitunuulira otegeera nti ebitwemazaamu tebirina nnyo makulu tulina just kubeera abantu babuvunaanyizibwa ku levo zonna ontegedde omuntu bw'ababa nga bakwesigisizza obuyinza n'obuvunaanyizibwa obukole mu butuufu bwabwo okyegedde bulungi kati tomikisinga feelings zo na mirimu because kakati bagundi bateekawo feelings ba Bush bagundi kuba gundi yeyatta mufirika munnaffe Obama mwana we Kenya yeyatta Gaddafi okyegedde yeyatta Gaddafi ne banyumirwa ne basanyuka ani yawaŋŋangusa Bashir Bashir ono wa Sudan ani yamuwaŋŋangusa ali muwaŋŋangusa bannansi bemwekolerako Bashir wa Sudan of course wabawo forces endala olwa interest ezaliwo ezivamu wabawo forces endala it's not necessarily abantu papa because tusasira eklezia katolika tusasira kardinali kubanga kardinali yabeera omukulembeze w'eddiini mu nsi era ndowooza n'asobola okugenda wenteekateeka ebeera nti olulangira nti papa afudde kardinali ng'akwata ensawo pasipoti ye nga bagijjayo nga bagenda ng'ayolekera e Roma naye ono akaddiye bagamba nti gasa kiba 8 gasa kiba 8 n'okusukka 8 n'okusukka olina okuba muki tolina kubanga osukka 8 okola kyokuvuganya kwa papa naye ono yali mu 7 ono yali mu 7 around there so kibagezaako okwewala kyeki tebaagala bapapa kufiira ku nankani ku namulondo tebaagala muntu kufa mangu oba olyawo kyokka ate tebagirizayininga naye Benedict yagirizayininga kozi yamala n'afeera naye nga yafa avudde ku bwa papa naye nga yabuvaako nga mulamu n'agamba wayi sinze nzeka anaaweereza n'abalala mujja tulabyeko abantu bazinga babikola ne gundi yakikola ntagali naye yava ku bwa ssaabasumba bwa Uganda bwa kitaffe mu katonda bwa Church of Uganda yaddiraku nti waliwo forces yakikola eri omuntu forces nga zibaawo n'alema ate gundi yali agenze forces teziriiwo gundi no bamuyita ni shishek bamuyita mufuti yali agenze ku force eriwo yafuna forces zonna mufuti yali agoba tikitoko mu Uganda ku forces ziriwo singa yagenda dda kubanga bamukuba nga gundi yamukuba force ne bamukubamu n'oluyimba mubajje abitaka mubajje sajja alina omuzannyo mungi tikitoko abantu abafunye emirimu gwe tonnaba creating wadde job naye abaana bafunde kulingaga nti eveewo kubanga eyogera ku bibyo byokola very joking man so mufuti yakyalemedeko emaali obusiramu abasiramu bagamba mbu agitunza agimazeewo balisangawo kaali balekera bali binunula ebintu by'abantu tebisobola kugenda bityo bali binunula waliwo ebintu ebizinga binunula gavumenti bajja kubinunula babinunula so papa kitalo ddala ndowooza enteekateeka zatandise oba amalina kumeka 9 agenda kuziikibwa ku Saturday jja
Saturday je. Kusawa nye ez'okumakya ndowooza zigenda kuba zisaawa nnya za. Saturday eno ya week tetandise oba eri ediddako. Eno etandise. Eno yennyini. Era 21. Era 22. Tegeeza 27 ajja kuba agize. Bajja kuba bagize. Then tutandike process y'okulonda. Tulinde process yo akakka nkavaayo. Akakka akeero. Bagamba ekitwala wakati w'ennaku 15 na 25. Ate bapapa babeerayo bagamba nti bamanyi n'otuuka ne balonda ne bamaliriza nga tebafunye ne baddamu. Era balondera ddala buli lunaku balonda emirundi 2 nga bakubye obululu bubiri bwe bululu buna buli omu. Balonda kwa papa bona babeera mu nsi. Balonda kwa abagenda okubaawo. Waliwo bagenda leeta. Waliwo bakalirinaali abajja. Bakaridinaali. Ensi zonna buli nsi erimu Abakatuliki evaayo karidinaali. Si buli. Naye abo babatuukanye n'omutindo. Ndabyemu Mufirika omu babeera wa. Ndabyemu Mufirika, ndabyemu Mufiripino, ndabyemu bangi mwe bali. Oba ndoza basinzira n'ebintu by'okoledde Obukatuliki. Gasobera ku karidinaali nga n'emyaka gitaalinga 7 obutasukka 8. Kati badda ku personal biography naye ekyemayi bamutunulamu. Of course ebyo byonna bikulu naye kati jjukira wano batunuulira bano bakyalibo be bakulonda. Bakwenda osinga ennyo ligende. Nti oyo azimbye amakereziya. Oyo gwe tujjogera. Akoze bw'ati. Kubanga Obukatuliki obulaba buli public. Bona bo balina gavumenti yaabwe. Balina gavumenti etagambikako eyo. Etagambikako. Si kyangu gibulikingamu. Togisoba giyiribiramu. Si kyangu. Kubanga tewali tebakumanyiiko. Obeerawo naye nga bakumanyi. Kuva ku ABCD kyobala ndi gundi ne bwafa. Obukatuliki obulina enkolagana okuva ku Kabondo wansi ku kyalo mpaka e Roma. Era ne musoma emmisa ewammwe ek'Abanyolo ne mugamba nti Papa agambye. Emitwalo emeka. Yes. Ekereziya Katolika ekiwandiiko kyetuwadde olwaleero essomo. Ekereziya lyetuwadde. Papa agambye. Balina abo gavumenti yaabwe eri awo. Eri organized nnyo. Akuba nti obuzibu bwa gavumenti ezo ziyingiza ne tulaba nsaasaanya. Ate zifulumya. Zifulumya ku byabwe. Temulaba nfulumya gavumenti ezo. Teri. Teziri mu audit. Tebasaasaanya. Zirina amataka eka na eka, my square miles. Kwa buli walaba project ye Bukatuliki ettaka liba lyabwe. Ate liba ddene. Yes. Square mile. So ezo gavumenti zisaasaanya. Babba bubbi. Naye leka naye togamba kereziya nti baba ate kati bakola ki? Oyagala kiyita ki? Babba bubbi. Kati nze kati batekawo project. Nekola ki? Project zaabwe ziba za kusasula. Gwe gendawo waggulu. Genda e Lubaga, ogende mu ddwaliro. Ogende mu ddwaliro bagambe nti nze ndi Mukatuliki ne gundi njiwa. Mpa n'endobolo. N'endobolo njiwa. Nze kunzijanjaba olabe. Oba tofiire ku kalabalaza. Gende na mirembe. Obagambe nti bannange nze ndi mukristaayo nnyo ne gundi njiwa. Bulungi nnyo. Obagambe nti kati you admit me. Mulabe. Cash money. Ninga ga malwaliro gonna gaki? Gene nsambya. Genda wonna. So bali mu business ate eri serious. Government zaabwe tezibuuzibwa ate tezizza. Waliwo omuntu adangamba nabadde ndaba yadangamba naye abasajja bano balina engeri gye batusabamu ssente mu ngeri yeewuunyisa. Kati Pastor Serwadda baleke ali mu project ya kuzimba kisaawe. Balina entokateeka bagitomye ekisaawe kya mutwalo. Gogenda ku mobile money yo ng'onyiga star 818 biki ng'onyiga wali ekisaawe kya mutwalo ng'onyiga nga gugenda. Emukono Cathedral Protestant balinayo Cathedral y'ebiri. Project ya Cathedral y'ebiri. Ogenda kuzimba Cathedral bali innovation. Era nawe ogenda ku simu yo. Ffe twazimba gundi twalina tegula project. Ne tuva kutegula project ne tugaba Church House. Buli kanisa n'okweta sente za Church House. Naye byonna birungi naye bamala ne bawusa ne bazza balina kuddiza mu bantu.
bazza naye bazza kitono nnyo oluusi n'obutazza Buganda bw'esolooza amatofaali na biki oba oliawo abaana bafuniramu mu education naye kati gwe genda mu masomero gaffe ge gasinga okuba ag'ebbeeyi genda ebuddo agenda ebuddo kale genda muli abano wano e Lubaga Uganda Matters genda olabe enkozi gendayo obagambe ndeese omwana ate nze ndi musajja n'endobolo ngikola ki ate mu bazadde bazadde basajja mutu tebazza wakino Buganda ezza tebazza their governments eziri very strong kyokka ate nga zenyigira ddala direct mu kunyigiriza gavumenti eya wakati mbutezza abasajja abaza abazikola bakwata naye bona amataala gaabwe agambuka ku kasidro zaabwe si makole gaago kesisi yagateekako naye tebasobola kuzizaamu yadde balubu. So that's what I'm trying to say. Nenga buli congregation ekunganye to. Yes. So bya kiyaye nti abasettinga kubba bantu na kunyumirwa because ezo dini Katonda size yalekawo. Yesu Kristo teyaleka wano ku dini. Kana robo yegala omugoberero ina ku church no kukuma akuma omugoberere. Unafuna edini muyimirira. Butonzi Katonda yatonda ensi gwe tendereza obutonzi. Oyagala kufaana pastor gwenda ba ku TV ennaku zino bamita vamo busibe. Ina vibe ku TV okwe ennaku zino. Agamba nti umuleta sente mu kimanyi nti muletedde musumba kulya muma mulede kulya tebabalima mu sente za Katonda nzimba ningi ndasobola Katonda zonna ze mulese zange za kulya. Kati ate abo nabo balina style yaabwe. Naye kugambe these are governments as organized nkugambe nti boys abe sina za kulya. Sinti bozi wa father abagenda kuzirya. Zirina enteekateeka n'emiteeko ngeri gye zitambulamu. Nenga tezirabika. Paka Roma. Ziringa gundi Bitcoin. Paka Roma. Bana bawono coin be bakolanga enkolinga sente tuzira gone. Paka Roma. Zigenda paka Roma zitambula zikola projects zaabwe. These are projects eziri mu sente ate zikola sente because tewali mwana yaweererwa ku bwerere bafather baweerera abaana balina mu system eziweerera abaana bamulekwa baani ebigo ebyo bibamu bamulekwa baani baki yes bakola bano banalukolongo kateyamba babikola bingi babikola naye sibi ebyo sibi ebingi ontegedde sibi ebingi ate tebiri mu direct tebiri mu mbalirira tebagenda kuwambalirira. So kati gwe bakikola ku lwabwe nabo bazza bwe batyo bazza nti ate basobola okuzza ate basigala mwirabe basaba muyimirizeewo ekyo ekintu kye bataddewo. Exactly. Ndabasanyu bebizo omwano ate basaba mmwe. Exactly. Kati byonna nga boyinza obitegeera nti these are projects of human beings oba humans abasalawo ne bagamba nti katukole eddiini zino katukole enteekateeka n'emiteeko ng'era boolaba obwakabaka bw'Ebungereza na bo bwakola eyabwo eyagundi era ffe atukulira gundi esaawa eno King Charles naye Uganda yeekutula ku Bungereza banyiiga bunyiizi anti bakkiriza ebisiyaga bali banyiiga bo bunyiizi so banyiiga bunyiizi kuba omulala ajja kujja abikkirize abigaana banyiiga bunyiizi ne system ekyali yeemu Bayibuli yemu kiki biki enkola yaabwe manya gaabwe nembatiza n'enkola y'emirimu bino just kunyiiga in fact wano just system yoweeri naye bano baafunamu obutakkaanya abakulembeze ku level ezo nti omukulembeze weeri yakkiriza ono yoyene kyatakkiriza naye ng'ekyaki ye ekyaliwo era ekyatambula. Omugenzi Papa bwe yajja mu Uganda yakola ki yasinkanako ne Church of Uganda. Abadde very liberal, abadde mugezi nnyo, abadde ayagala abantu ate abadde depicting alaga ekifaananyi ekyobumu ekyabadde akipreachinga nnyo ntegedde agenze mu nsi ez'abawarabu many times ezirimu entalo ezirimu abasiraamu abangi but it has always been obumu so ekyakikoze without a doubt akikoze era tugenda kusigala nga tumujjukira ku ekyo by the way ayinza oba nga yabadde Papa abadde mweyembeera abadde singled out mu mbeera ze
maybe abadde afaanamu John Paul enkola mu nkola y'emirimu tabadde political nnyo abadde political gera bapapa bonna babanga political ng'abakulembeze b'amaddiini bonna babanga political ku misa ya Christmas twasubiranga ekyokisinga gundi ekyokisinga ngato ya gundi byonna biba political Mayeke Makyalo kyali political ebyoza political moves okukyala mu nsi zirimu entalo politics abadde ng'agenda mu malwaliro nga tagambye n'abantu ne bamaka ng'akyadde ku ddwaliro n'agenda n'abako abadde akyalira abasibe lwaki tabagamba bugambe ne babata nkola yabawano tusabe nedda babate abate nkola yakwambala butishaati bw'abasibe buliko ekifaananyi ky'amusibe babate because golina power babate kyogere bwogezi babate lwaki obakyalira nga bali munda nga natti gyolina okusumulula ogimanyi babate nze okyalira omusibe njagala mumute so bibadde political bapapa abo nabo baba limited ku bintu ebimu politically teri muntu atalina limit politically teri muntu atalina limit okugeza kati ojja wano Kampala Uganda teri atalina limit teri ndio papa wozo zenyo kwatamu yes teri atalina limit era waliwo ka papa gobatta gundi yatta Napoleon yatta papa bali bamita papani yamutta ngaleeta amagezi ngaleeta amagezi g'amangi in fact yamukwata n'amusiba omusajja wana ayinza okugamba oli munaddiini ebyebufuzi byesonyiwe kati ebyo byonna jjukira buli muntu anoonya protection waali byesonyiwe Range Rover yiyo sirika bwoti bw'osirise omuntu ebintu by'obusiraamu obibbye nkulaba naye bino ebyeno toyogera so bibbye obitunzi obimazeewo naye bino ebyeno naye toyogera sirika kati ffenna tunyumirwe kubanga abantu abamu beefuula abakabi ennyo emisana ng'ekiro nabo babeera mu byakisiru baba mu kutembeeya baba mu busuubuzi kati beemisana ne bavuma mu 7 ekyo ne bamusuubulako ekiro ne bagenda bamusuubulako sajja wattu n'agamba naye nze yeremezawo black market anti kati black market naye waafunira because ye kati akuleka n'agamba kale kati naawe oba ogamba nti tuyitira bwe tuti kale naawe wano tosala tyemuze kino kibadde kikunyigiriza nnyo nti ye ekyo toddamu kikola kikale bw'okikola nga nkulabisa nawe nga nkulabisa osogenda president atakuba kifaananyi bibaayo atabuti wayagalidde wayagalidde wateera ekifaananyi kyebaatanga Ssaabasumba omugenzi Cyprian akutte ekiteretebwa oyo nekye baakuba kazimba nga naye akutte ekivulira wano yes musajja wazinga yaffe politics mu politics ebyo bibaamu era abantu sanga bayiga politics abalina emirembe naye abantu baffe balina ekizibu ekyokulowooza nti bagenda kubeeranga awo ng'ensi bategeerera muyige politics mutegeere nti oli bw'aba yeekyangakyanga nnyo weebuuze lwaki yeekyanga munyigawa ffe gojja n'otugamba nti nze balwanirira ani yakutuma Museveni bwe yayingira ensikani yali amutumye aye naye bwagamba nti nabalwanirira kyenkugamba bwebale kulwana ani yakutumayo mwalwana kubanga bwali budde bwammwe bwebwa mwali mwagala waliwo eyabatuma gwe mu hisitole we owuliramu agamba nti bwe twatuulawo gundi n'atugamba tulina okugenda ne bye mwalwanira mwabifuna anti mwabifuna kati kyekyo kyenkugamba ekyo nti n'abaana abaliwo era n'aba opposition same story bo bali mu struggle naye kati gamba bw'olwanirira bannayuganda bw'olwanirira ani agamba nti ani yakutuma okumulwanirira okategedde nkategedde kati byebyo it's the same thing ensi yakweyagaliza normally abantu lwakuba tebagala kukikkiriza but ensi naturally buli omu yeyagalizanga ye kusooka era kyovola ntwewuunya nnyo era netusanyukira nnyo abantu bonna abayagaliza abalala kyovola abantu tubawaana bonna bannange omusajja kintu kyakoze kirungi nnyo kubanga abayagaliza omulala
Okay. Ochegedde kubanga natural abantu beyagaliza buli omwa ne bwakabakana katoka kayigo okuyonka kayonka line ebbere nga kakutte ne kulino tekagala ko mulala ditwa ensi bwete bwekola kebembwa obuntu okubeera omuntu oba okubeera ekisolo to be an animal kweyagaliza. Okay. Naturally tulina essuubire okufuna papa nga ava mu Afrika tuba nalyo buli bbanga naye terituukiriranga ng'era bwe tuba nalyo kubanga ne ku luno waliwo omuddugavu agenda okubeera muddugavu mu Afrika oba muddugavu jesikala kuba eriyo n'abanigulu anti fe abaddugavu baba bafirika waliwo omuddugavu eriyo n'abafaransa eriyo n'abajamaika anti nkugamba era baba baddugavu baba bafirika teriyo muntu muddugavu nga si mufirika abaalinako omusaayi gwenu n'omusaayi kyova twasanyukira nyaani Obama naye teyatugasa yasinga okwonoona Afrika yaleeta ebisiyaga ne biba bingi nnyo n'atuttira Gaddafi n'ayonoona buli kintu kyonna kyonna naye ng'ate ye Obama kuba ku mulembe gw'entalo zaali nyingi Amerika ziyalwana kugambe yeyatta gundi yeyatta Gaddafi n'atta ne gundi wane wa Asadi olutalo lubaddayo Syria olwe Syria ne lugaana era Obama yamala kujja n'anyiiga n'agamba abasajja babe mbajjeeyo olusalo nga lumaze emyaka 9 ani abaja Trump ensi nefuna ku mirembe so Obama ngaffe abafirika tetwamufunamu Obama tetwamufunamu ye yasinga n'otunyongo in fact Trump tukifunyemu omanyi kyetufunye mu Trump tuggusa amaaso goza akyaliwo omuntu akyepankapanka n'Amerika okimanyi ntino singa Kenya kale ffe tuli wala kale singa Kenya mwavo manyi singa eri ku ntera gwa Amerika singa kale Kenya yandimufunyemu nnyo naye yamufunamu ki okuleka bakyalira emirundi egi 3 naleka nga acyankanya situte y'eggwanga yaleka acyankanyiza situte y'eggwanga akola biki mu time eyo yennyini olwavaawo ne wajjawo olugundi eyo gundi analyst eyo tewali kyamanyi kyeyabakolera Obama oyo talina kyeyakolera Africa okuleka okugyonoonera ddala ebisiyaga byali tebibangawo nga bibiriwo kati tusiibudde abasajja batwaddeko embeera etujja kubanga tusukkawo abasajja no bali kuzinga yaffe bali kutuukiza obuvunanyizibwa bwabwe naye nga mwine emmotoka z'embaga tulina emmotoka z'embaga ate nga nnene bulungi nnyo nga za buvunaanyizibwa nga zimalayo tuzirina babasangawo ate ez'abalambuzi nazo tuzirina ssebo embaga ng'eri mu bitundu bya Soroti mugenda bulungi nnyo depends on ffe tukupangisa mmotoka amafuta gaba gago mupangisa mmotoka ne duleeva ffe tukuwa mmotoka na dereeva amafuta gago mmotoka nungi nnyo mwina mmotoka kika ki z'abagole tulina Infinity tulina Hammer mugole n'avaayo nga ddala mugole kale yesebo n'entono zewandiise Mercedes Benz nazo tuzirina ate olyagala yakadrone alina abaana be nayo eri drone very good cars mulimu ne SC kozi mwe bayite bani ngo tours and travel zinga yafe experience tukutwala buli wamu gonje basoma namba y'essimu eyo omuntu ayagala okupangisa motoka 0700 980 1040 exactly kale wali ku Biva Organic bakugu nnyo mu kujjanjaba endwadde ezefudde mukoko w'Abannayuganda obeera awo ng'ebintu byakutabukako gwe bikaseera togwesa makerenda mu nsawo buli kaseera gwe olina okuba olina n'akasawo akoomirira akeddagala olina akasawo olina n'akasaawa ku saawa bwezi wateeka ne alamu nga alamu ya ddagala kakati nyala nkugambye nti bannaffe aba Biva Organic nga woli ekigambo organic era bakolesa ebintu ebiri organic bakozesa ebintu ebiri natural products okulungira oba okutabulira eddagala okulunga kivaayo bulungi kale okutabulira eddagala nosobola okubanga owona kati gwalina endwadde zonna genda wali emmengo ku Biva Organic bajja kubanga bakujjanjaba mukadde wange abeerawo awo Dr. Owen abeerawo ne Dr. Senjobe babeerawo okusobola okubanga bakuddaabiriza
era nga bakujjanjaba tolemu obufumbo gwe omukyala nga abaana babuze omusajja tolemu obufumbo omukazi nga ano batokyasobola kudduka misinde abaana temubajja mu masomero mbuuka tubateeke wakati bakyalina magezi bayinza okuba nga betaaga just brain booster n'ebintu ebiringa ebyo towesibaako mbeera ya mugejjo nti nno nze omubiri gwa famire gusobola okugusala obulamu ne bukutambulira toba na bizimba mu lubuto n'ogamba nti ne ssenga gundi yafa bizimba kirabika kino kirwadde kyaffe ebintu ebimu byakomye ebintu ebimu ebibadde emisome gundi yalulina naye nga kati ndulina ebimu byakomye kubanga abavumuzi bazze so nja kubazigira awo ku Biva Organic era kuba ku namba zisimu wasaawo mukyala waganda afuna lubuto walufunako ne bivaamu ozifuna ne zivaamu luba myezi 3 myezi 4 nga lubuukamu ebintu ebiringa ebyo olumizibwa nnyo ng'ogeze mu nsonga oyina ebizimba mu lubuto oyina fibroids oyina ebigalanga oyina omusujja ogwo gwa nabuguma ebintu ebiri mu layini eyo bw'ogenda mu nsonga z'abakyala olumizibwa nnyo sinakindi okulwayo olwayo oba wakavaayo ate n'oddayo oyina hormone imbalance ebyo byonna banaffe ababiva bajja kubanga bakujjanjaba era oterere ddala bulungi tojja kuddamu kubanga ofuna obuzibu obeere solid obulamu bubeerenga ove mu liquid form obulamu bukwanguyire naffe Dr. Senju yatukolako ffe olaba nga tufaana bwetu gye tujja obulamu buno mulungi nnyo so mugende eyo walsas ate n'obusente buseko size sente ziri ezikanga manye edda twawuliranga simanyi Maria ndina kirinike nga omusajja okutabulira akaddagala nga kijja kwetaagisa sente abasajja bonna baaliwo emirembe gyedda naye kakati genda wali ojja kubanga owone Mengo awo ku kooti y'Emmengo oba omanyi ku ngalabi za Kabaka uyambukamu katono ojja kuddako kooti y'Emmengo opposite awali office ya Uganda Telecom kakati awo ojjo kikubo kyojja okukwata maaso ojja kusanga ekizimbe kyaffe n'ekipande ojja bokiraba nga kisonze wali ku Biva kizimbe ojja sanga kiriko langi eza green glass eza green awo manya nti otuuse ku Biva Organic bona oba ovudde eno Mengo ova Masaka Road tuuka Mengo mu Katale oba ku Katale viina mwawo kyamira wabuze njagala genda ku Biva oba ku Biva Organic bajja kubanga bakulage naye mu bitundu byaffe by'eggwanga ebirala branches gye ziri era abamanyi gye mumanyi Kayunga mumanyi we mutusanga awo Katikomu abeerugazi namwe majja musanga abeeruweero n'abe Masaka nammwe bwe mutyo mumanyi ekyokola Dream Restaurant Wandegeya wetusangibwa ku nsonga z'ebyokulya ku nsonga z'emmere ekyemisana ekyeggulo ekyenkya ojja kugendawo bakufumbire bakuwe emmere ennungi ate mukyala Namubiru mutumiddeko mukwano gwaffe yeebale kubeerayo mukyala Namubiru nange nina obujulizi ku Dream Restaurant naye kono omuntu oyambadde obujulizi awo bakola bulungi nnyo bakolera ddala bulungi nnyo batukoze obulungi naliyoko ennaku ezo manye ennaku zino ninamu challenge ngenda nenjagala buli lwe ntuukawo enjala ennuma nensooka nendya nendyoka njukira neŋŋamba kyakale mukyala Namubiru mukubidde nga maze okulya emmere yani ngamba olwala dimensia olala okwerabira nedda sikulwala nze kyankwata bwe mbeera mu Kampala awo wendi emmere because one ate kati ffe kyatusanga ntubeera Kampala tusalibwa Kampala so enjala ebiseera esinga enjala eba ennuma ate olusima ngenze nga nawoneka meeting n'omuntu kati ndi emmere ebiki ngero kuyuga fuluma nga sinyakale nkubidde gundi n'asooka nampa mwami mukyala gundi naye nga mulungi nnyo kubanga ne bw'oba osasula era bw'oba osasula ku mobile money wali anti era essimu ereeta Namubiru so ate enkola zonna abaziina ne bw'oba oyagadde Harriet. So ne bw'oba oyagadde kukola ka delivery nga toli mu kifo ekyo munnanga agireeta ngimanyi bulungi ekyo ne bw'oba olinawo abantu bakali naku tetukyagala kusumbukana olinawo abantu 13 bakukyaliddeko ewaka 9 8 kitundu muyita wiisi nga jangu onfumire wanene piraawo kilo 2 n'enkoko emu ajja kujja bikufumbi bulungi nnyo olina mukolo munene gwa abantu 200 230 kale teweeraliikirira kintu kyonna bakusimu eyo oyogere naye ebisigadde mumalirize olina mukolo oyagala mwogezi omulungi oyagala bakatumu oyagala ba MCs agenda okutuula ewasaidi y'omuwala oyagala agenda okuleeta abako oyagala kuyambako ku bintu by'Emmengo babigulawa bya sente meka n'ebiringa ebyo ebiryoli abantu bamanyi okuyiriba ebintu ebyo ne bagenda bakuwa ebintu ebifu n'otuuka ku mukolo omwogezi w'enalagagamba olesa bya Nasarodi nga tobiwanze n'otandika okutunula ng'atalaba era bakira nti mwe balyoka bakukooyeza ku mukolo bannange mutuyambe n'agenda abyeyiribire bw'omala omubuulira mu meeting mubaamu abagamba nze nabikozesaako bimanyi
n'alyoka kati no waliwo yatuswaza olulala ye yaleeta eyiye ey'omu nyumba ye yagijjayo n'agamba nti kasana badde n'akanjula tugenda tukeringa amannya malala gwe tomanyi kubanga abantu baffe abamu bannange mwewale nnyo okweteeka ku bintu bye mutamanyi funa abakugu abantu bakugu bakikolereko kubanga naawe obaako ky'omanyi oyinza okuba oli eyo ng'oli makanika naye ng'ate otuuse okuwasa kati kkiriza bano abamanyi bino ebyemikolo babikole abantu ababeera mu meeting mulekerawo okuwa amagezi ku bintu bye mutategeera ate nakyala ababeera mu meeting waliwo okubanga walinako omukolo naye ng'ogwo gwa myaka nga mukaaga emabega mbabuulira emikolo gikyuka kumpi buli lunaku bw'oba walina omukolo last week bw'obeera mu meeting toyogera nga gwe amanye ebyemikolo nze sikyayogera kubanga ti ebintu byonna ebyogerwa mu meeting bipya sibitegeera nze wenawasiza nawasa 2016 ontegedde 17 18 19 20 21 22 23 24 25 myaka 9 emabega sikyayogera naye ebintu ebipya ebizo bimanyi kugambye nabeerako mu meeting za mirundi ng'ebiri nga ndaba byenjogera tebitegeerekeka nenga kati nzikiriza kati muŋambe sente zemwagala nze ogwange gubeere gwagamba bugambe nti bannaye bwe ndaba gundi bweti list kanonde kyemmanyi nkoze kino abantu abeera mu meeting mulekerawo okulifalinga ku mikolo gyammwe nga bwe gwali oli ayagala mutimbi omulungi kati ojja kgenda oleetera omuntu ebintu ebitategerekeka mutimbira we bakutimbira embaga yaliati bakuba board waliwo ekintu kyenjagala okukola yakuddamu kuwasa nze wendi kukola emikolo anche nga yakuddamu si mukazi mulala ono yennyini yakuddayo nababba kikkirizibwa mu bazadde nababba kikkirizibwa nababba nabo obuntu butono avuddemu ebintu bingi abadde ove much value nababba tutegeko kwanjula tera otegekayo kwanjula mbawe ku bintu ebyobuvunaanyizibwa ne batugenda abantu nga 5 10 ne batugenda nga 2 tewali mutawana tuddamu ne tubageeza agende abagambe tutegeke naffe ne tubakubamuko wano bulungi nnyo zitokote tugende wali ngende nga VIP tunagendamu nga fala agenda mu kamotoka kali katonotono kanyangene mu motoka nga nneneko kira baji kituka wali bachanga ne tuvaawo tuveeyo tudde gundi mbatwale ku Serena kigulo ne kibyo nabe bikolere ku Serena tubeko tutuula tetugenda kukolera gundi tetudda mukola gundi biri bye twakola Gigi Sounds yampadde tent nebigenderako million nazo nga 35 nazo ziri awo kwana bateeke obulungi nnyo setup biki ku Serena awo kati abazadde bajje bali emmere embaga yawe reception yawe teyali nnungi kyova nababbayagala baddamu bakole kale fete tulina mutawaana blessings musaayi mukama abakuume embere bulungi nnyo mweraba subscribe comment like share bye bye